Ebituuse ku Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero bibadde byanjawulo kuba esimbyewo abalala ababadde banominatingibwa olunaku olwaleero olw'ensonga nti ye afunyewo obuzibu ne security ebadde eyimiridde mu kkubo n'okugezaako okuba nti babalemesa wabula gye bikkidde oluvannyuma nga bamulese nga yeeyongeddeyo mu maaso era nominatingiddwa olunaku olwaleero. Joel Ssenyonyi si ye yokka anominatingiddwa olunaku luno wabula bangi aboolekedde mu steps zezimu. Wenjogera ku nomination njogera ku z'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kennyini akategeka okulonda era ng'abantu bangi abeegwanyiza ekifo oba ebifo by'obubaka bwa parliament mu ggwanga lyonna. Luno lwe lunaku olubadde olusookera ddala ng'ennaku z'omwezi 22 Oktoba. Ojja kujjukira nti enkya ng'ennaku z'omwezi 23 lwe lujja okuba olunaku olusemba era bwe bunaawungerera olunaku olw'enkya omuntu gw'onaaba tolabye ng'anominatingiddwa nkukakasa bukakasa oyo ajja kuba si wa kwesimbawo ku bwa MP. So Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero mu butongole anominatingiddwa okwesimbawo nate ku kifo ky'omubaka owa Nakawa West era nga ensonga ziwedde bulungi. Ku vidiyo eno ngenda kubanga nkusonjereramu abo ababadde ab'enkizo wabula ng'olunaku olwaleero bamaze okuba nti banominatingibwa. Kale kati wetuva ewa Joel Ssenyonyi omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno David Lewis Rubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina ki The National Unity Platform naye amaze okunominatingibwa butereevu tewakyaliwo kabuuza. Wetuva ewa David Lewis Rubongoya Shamim Malende anominatingiddwa. David Lewis Rubongoya mubaka musajja oba omubaka eyeesimbyewo ku kifo kya Kampala MP. David Lewis Rubongoya kati Shamim Malende mubaka mukyala owa Kampala naye amaze okuba nti anominatingibwa. Ate munywanyi we gw'olaba Zahala Ruyirika amaze okunominatingibwa nga MP ajjudde owa Nakawa West side eyo agenda kubanga naye yesimbawo. Kati wetuva awaawo wetugenda bwe kiriba ebbanga lyonna omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze bakireke naye olunaku olwaleero wali mu bitundu by'emukono amaze okunominatingibwa ebitundu 10 ku kinne waakyo. Wetuvaayo eyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Zambale Blasio Mukasa former NBS News anchor okuba abantu b'ennansana olunaku olwaleero anominatingiddwa. Ye kansooke nkuweko ebintu nga bwe bitambudde ku sayidi ye oluvannyuma ayogeddeko awo ku kinyaanyimbe ng'atutegeeza engeri gy'agenda okutambuzaamu ensonga ng'omubaka ajjudde ow'abantu bannansana municipality singa anaaba alondeddwa. Wano just eno tuli ku step esookerwako mukwano gwange. He will return an officer for extraordinary district pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177 Zambali Blasio Mukasa, duly nominated as candidate to contest for election as Member of Parliament for Nansana Municipality in Waliso District. People power! Our power! People power! People power, our power, people power. NUP everywhere. NUP. Mpuuga Zambali Mpuuga Kyagulanyi Mpuuga Nansana Mpuuga. Ra. For this wonderful day, I have been nominated as the NUP flag bearer for Nansana Municipality. My nomination is a declaration that our struggle is valid and our hope is alive. We are the generation that says enough is enough. Enough is enough for corruption. Enough is enough when it comes to impunity. And we need to make sure that we have a new Uganda. Zambale Blasio Mukasa
ku lw'abantu b'e Nansana naye abadde nominated officially. Kati omukulu gw'olaba ku screen ye Alex Waiswa Mufumbiro. Ono munnakibiina ki NUP era nga bamuwa ne card okubeera nga yeesimbawo ng'omubaka wa Nakawa East. Mukomera gy'abadde olunaku olwaleero alabikidde mu courts 2 ey'e Nakawa wamu n'ey'Ekanyanya mu mukwano gwange. Wabula njagala okutegeeza nti newankubadde ng'abadde taliiwo ono anominatingiddwa mu butongole era nga muganda we ayimiriddewo nnyo ku lw'entegeeza kato Mufumbiro ate era mukadde ke kamu n'omukulu amanyiddwa nga Balimwezo Nsubuga agenze n'anominatinga bulungi nnyo Alex Waiswa Mufumbiro era nkukakasa bukakasa nti ku balt wadde ng'ali mu kkomera ajja kubeerako. Sooka owulize ensonga lwaki tolabye muto wa Alex Waiswa Mufumbiro ng'ali sayidi eri ku Electoral Commission gye babadde banominatingira newankubadde nga n'omukulu amanyiddwa nga Balimwezo Nsubuga ngenda kubanga mukumansirako wano katono. Naye olwaleero nze mbadde Nakawa lwaki bansoose okuyingira kubanga ate era Alex bamutaddeko omusango omulala e Nakawa. So nze mbadde Nakawa ku kooti mu musango omulala era bamutusiza mu mbeera ya kangalu n'ayingira ne bamukyajinga awo bwe bamaze omukyajinga ne bamuzaamu nga balinga batwala omuyeekero oli agenda okusula gavumenti enkya ne bamuzaayo ne bamuzaayo Luzira. N'ebino byonna bye bakola ebintu bitwongera amaanyi tebitumala maanyi. Kakati baba basazeewo bo nga balaba nti bagenda tumalamu amaanyi n'abantu ba constituency babamalemu amaanyi empira kajabike tugenda kubeerawo e Nakawa tubategeeze ate tujja bawangula. Akalulu k'omusibe gwe mwennyini oganyiza enfaanana omulongo. Omusibe oyo gw'olaba e Nakawa alina abantu abamuwagira abasinga abatamuwagira be basingamu obutono ate nga nabo tugenda kwogera nabo bamuwagire. Bonna obululu obuli e Nakawa East tugenda kubusaba tugenda kubufuna tugenda kubuwangula tutuuke nga tetwetagana kuba nti nno keetaaga okuumibwa. Victory is on our side. Alex Waiswa Mufumbiro is nominated to being the returning officer for Kampala Electoral District. I declare Waiswa Alex Mufumbiro as the Oh my God, thank you, God. The electoral area is Nakawa East and is a no candidate. Congratulations, my Musiri. Thank you, my Musiri. Banage. Mubitegedde. Bwe bati empapula bazitaddeko stamp. Waiswa Mufumbiro officially ali nominated. Kati omukulu abadde nga surprise olunaku olwaleero gwe banominatinze ye Nobert Mau ononga Laro Peche esaidi yagamba Ubedi Kigen omukulu Mau naye nominatingiddwa okwesimbawo nga MP wa Laro Peche saidi eyo mu mambuka ga Uganda. Wabula Nobert Mau bw'amaze okuba nti anominatingibwa okwesimbawo ku bubaka bwa parliament agambye nti nno abantu bagenda kumulonda olw'ensonga ye muwagizi wa President Museveni era nti n'abantu abagenda omulonda bantu bawagira President Museveni wabula nga ate kadi tajidde ku ya NRM kadi ajidde ku ya DP. Leka nsooke nkumansireko wano ku honorable to be Nobert Mau. When you are an ex-official member of parliament, you are hanging in the ladies air. and gentlemen, But now I'm going to let's have and the most important thing, and then Alice virtually everybody here is supporting is President Sharon. Museveni. So some of the people who are contesting with me Not then we are also supporting President Museveni. Now I am a person appointed by President Museveni. So if their support for the president is sincere, they should support me. Kadeke kamunga tuvude wa Nobert Mau omukulu Masayasi Mpuuga onabadde mukulembeze wanyendo mukungwe MP n'olunaku olwaleero akomyewo wabula ajjidde mu nzirusi muganda wange ezitemyango omuntu
abantu babadde bamulinze ku makubo era bamulabye ne bagamba Masiyaso waffe Oweekitiibwa Mpuuga ne beeyala wansi kabateekewo ebiyitirirwa n'ebintu ebigwa mu layini naye ng'ebiyitirirwa bibadde kale kabateekewo ebiti we beera wansi omukulu ayitewo era oluvannyuma naye anominatingiddwa ono mu maaso awo ngenda kubanga nkulaga abamu ku bantu beyanyakudde okuva mu NUP n'abaleeta era nga nabo bagenda kwesimbawo ku kaada ekibiina kiddafa oba giyite Democratic Front kubanga naye ng'omukulembeze waayo akomyewo ng'omukiise owa Nnyendo Mukungwe olunaku olwaleero he has been duly nominated. It's a new day, new energy, new aspirations. We ask of the people of Masaka City, now that this is over, as a ritual to nominate, we are very sure we're going to come back to you, speak over the aspirations, speak over the challenges that you confront. We assure you in this new beginning, we are going to reinvent the aspirations of our people, rethink anew how best we can deliver service to our people, but also thinking Uganda with the leadership of the DF that has a bearing and a thinking on grooming and bringing through a leadership that will work for the people. Like the three of us have worked for the people and the community over the last 5 years. We have no doubt that we can only be better. We thank you and we ask of you to follow, to question, but most importantly, to support us. Thank you. Ye mukulu Masayasi Mpuuga nga amaze okunominating b'olunaku olwaleero ku lwa Nnyendo Mukungwe agamba nti byonna ebyagaana ebitagwa mu mulindirira agenda kubanga abimala. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Abubeka Kawalya ono nominatingiddwa nga MP wa Lubaga North. Ojja kujjukira nti ekifo ekyo era yakibaddemu omulundi guno still ku kaadi y'ekibiina ekimanyiddwa nga the National Unity Platform akomyewo olunaku olwaleero. Omukulu omulala ye Medad Sseggona omumanyi bulungi ate aweebwa kaadi neweebwa Walukaga wali mu kibiina ki NUP olunaku olwaleero anominatingiddwa nga independent
era ebigambo ayogedde ebiwererako ddala ng'agamba nti omu ku basaanidde oba ye omusajja ddala enjasabigu agwanidde ne sekugwanira yenna kibadde tekisoboka kubanga takomawo kubanga yeesimbawo olw'ensonga nti abantu bamusabye era abantu bayimiridde naye aba Busiro. So omuwulirizeeko wano bigambo bya lufuutifuuti then tweyongere maaso n'abantu ab'enjawulo abanominatingddwa olunaku olwaleero. Nagambye nti nokodde mukaaba enkizo wano nawali then olunaku olw'enkya ate tujja kuba nga tufuna ekijjudde buli wamu kasonda ku kasonda nga YouTube channel yagaliwo bw'ogimanyi. Here we are, ready to serve the people of Musiri County East and the country at large. We have presented ourselves again to the people of Musiri County East. I think some people have accused me of having stayed for 14 years, maybe 15 by end of May next year. Yes, it has been the grace. It has been the desire of Musiri people to choose one of the best amongst themselves. It is my undertaking, not simply a pledge, but undertaking, to continue serving them with diligence and distinction in areas of legislation, oversight, and all other programs as enshrined in Article 79 of our Constitution. We are undertaking to do this. The symbol has changed. We are going by the clock because this is the time. This is the time to take on the clock. You talked about the issue of making the Parliament, requiring government to transform Wachiso and Entebbe into fully fledged cities. The government did not implement it because they did not want it in the first place. They wanted to make Entebbe city and leave Wachiso as a rural district, to which we objected. And luckily, we had seen this before and decided to pass a resolution as a district council, upgrading both of them. And the resolution is to upgrade both of them on the same day. Now, that is going to be our priority, on our priority list, to elevate both of them, to increase funding for Wachiso district, and ensure that we are in a position to develop. There are cities which I see in this country, and I wonder what the criteria was of elevating them to city status, leaving Wachiso district. We did not object because we did not want to be seen to be bad-hearted people, and yet we also needed the support of those people when it comes to Wachiso city. And indeed, they gave us the support in Parliament. That federalism was denied in bad faith. As soon as we are in a position to establish a government of goodwill, a government that looks at the country as a priority, it is on our priority list to ensure we have a federal form of government. I want to urge all constituencies to bring right-thinking members of their societies, of their communities, so that they are in a position to understand what we talk about when we talk about devolution of power and federation, because it is the best way to go, ensuring our tranquility, ensuring competition and development, and also taking us forward. By the way, it was the decision of the majority of the people of Uganda at the time of making the constitution. There was only one man who did not want federal, and that's the General Museveni. Medad Lubega Segona walinga omuwulidde agamba nti mweteefuteefu okuddamu okusavinga abantu b'Ebisiro. Kati omukulu gw'olaba ku screen Alan Sewanyana, omusajja owa bwino, olunaku olwaleero naye amaliriza okuba nti anominatingibwa, wabula still azenga independent, talina kibiina ky'Agideko. Ojja kujjukira nti ono abadde n'okwemulugunya ku kibiina ki the National Unity Platform, agamba nti abasajja baamulyamu olukwe, abasajja ebintu tebaabikola nga bwe yali abisuubira. Nabwe kityo olunaku olwaleero bamaze okuba nga bamunominatinga ng'omubaka agenda okwesimbawo ku ky'omubaka wa Nakawa West. Ojja kujjukira ono ye incumbent, ayina naye obugambo bw'olufuutifuuti bwayogeddeko here and there. Katubuulirizeeko katono tweyongere mu maaso. Trusting me for a very long time, since being a councillor, KCCA, and a member of parliament 2 times. But of course, they know who Alan Sewanyana is.
who the person I am, what I have told before, and what are my values. We are relying on values that we possess as people. We are not corrupt people. We have led people through their own ways, whereby what they tell us to do as members of parliament is what we say. And through those actions, I have decided together with my team, which I launched last week, to come as an independent candidate for Makindye West. I have chosen the ball as my symbol because all along since childhood, football has been my life. And being my life, I have to attach myself to that ball because I know what the ball means. When we play the ball, all eyes are on that ball until when we score our goal. In Uganda, we need to score our goal in changing the dictatorship of this country, in changing the bad leadership of this country, even the bad representation of this country. So we have to put our eyes on that ball. I appeal to my voters to give me another chance, going with what I went through all this time, but I have stayed with them. I have stayed firm and stronger than ever. So that's why I'm coming back as a candidate for Makindye West constituency, and I will win this race because we rule by people power, not by office power. Uganda. How do you plan to achieve that you are not able to achieve in the last term? Yeah, of course, people need representation. When I look on some of the aspiring candidates that have so far presented themselves, I don't see anyone who is capable of doing what Makindye West wants. Some are very corrupt. Even up to today, they are being talked about in issues of corruption. My name has been there for more than 20 years, corrupt-free. It has never had a dent until when this government decided to persecute me through putting so many cases against me of murder and terrorism. But I know that the struggle which we have ahead has such as impacts and others. So I will do as much as possible to represent my people. What they tell me, what the views they give me, those are the views that I give to Parliament and members of Parliament. I have tried to develop my area through talking on the various needs of that area. But of course, there are some which we have not yet done, and we hope to be doing them in the next term. Being an opposition member of Parliament is not an easy thing, especially when you don't bow down to the current status quo of government. When you still say the government should go, but of course we will do the needful to represent our people better. Ye mukulu Alan Ssenyonyi mu bigambo by'olufutufuti agambye nti azze kulwa amaanyi g'abantu so si kulwa abantu abali mu ofiisi nga balina amaanyi. Akategedde obo kategedde. Kale kati abamu ku banna NUP abakyuse ne bagenda mu DF mwe mulina omukyalo n'amanyiddwa nga Winfred Nakandi. Ono naye anominatingiddwa olunaku olwaleero ku kaadi y'ekibiina kya Mpuuga ki DF. Ono agenda kwesimba ku Alex Waiswa Mufumbira ali mu kkomera ajjidde ku kaadi ya DF. Ono si yeyeka, omukyala amanyiddwa nga Nakuya Aida naye era ajjidde ku kaadi ya DF. Bano be bamu ku bantu Mpuuga be yavubye ne Ssekuvuba yenna n'abeetika n'abaleeta mu Democratic Front ekibiina kye. Wabula the biggest fish is Musiri David. Ono jjukira abadde alina ekiwayi kyakulira mu NUP. Omukulu yamuvubyeyo n'amuleeta mu Democratic Front era agenda kwesimbawo nga MP wa Makindye West ku kaadi ya Democratic Front ey'ekibiina kya Mpuuga. Era ono amaliriza enteekateeka zonna. Agambye nti olunaku olw'enkya nga 23 Musiri David agenda kwesimba ku Zaala Luyirika ku kaadi y'ekibiina kya Mpuuga. Omukulu omulala ye Kintu Mathias Kalungu East era kaadi ajjidde ku ya kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga Democratic Front. Not to forget Honorable Simbwa Fred Kagwa, ono MP Nakifuma County. Naye agamba nti ebya NUP bidde bbali, nzijira ku kaadi ya kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga. N'omukyala amanyiddwa nga Nakyanja Anet Maweje agamba nti woman MP wa Wakiso District
agenda kubanga akesimbako bulambirira wabula nga card akutte ya kibiina ki the Democratic Front. Omukyalo ono abadde mu NUP okumala akabanga amanyiddwa nga Nakintu Joanita Lule. Yali ayagala bwa Mpigi Woman MP Mpigi District. NUP card teyagirabako. Agambye nti amma ow'ekitiibwa Mpauga mpa ku card eyo. Bano nsooka embalageko. Kati we tugenda embaala eyo ebyo ow'ekitiibwa Mpuuga tubimaze. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Wairaka. Mvubuka ono musajja w'amaanyi nnyo. Naye seba nominatingiddwa naye amaanyi gaatadde mu mbaala industrial area side eyo mutaayi wange. Omukulu omulengedde. Kale tuveeyo eyo wetukomawo eno chairman Nyanzi naye mu butongole ku lwa NUP amaze okunominatingibwa olunaku olwaleero ng'omubaka agenda okujja ku lwa kadi ya NUP Kawempe South. Tekikyali kyakubuuliriza, tewakyali kulangirira kwonna kwetaagisa. Era nayisiza ebivulu okwetooloola Kawempe South. Abantu bayona bagamba nti kati chairman Nyanzi Frederick Sentamu yenze wona. Ebyo byebimu ku bivulu ebiyisiddwa wali mu Kawempe South mukwano gwange olunaku olwaleero. Kale ayo wetubanga tuvuddeyo omukulu amanyiddwa nga Ssenyonyi Nganda. Ssenyonyi Nganda kulwakira naye olunaku olwaleero amaliriza okubeera nga anominatingibwa. Wabula ebigambo byayogedde mu lulimi olunyanyimbe bigambo bibadde bikaawukaawu. Katusooke tulabe process ye nga bwetambudde wano Butevre. Ngenda kubanga nkutemeratemeramuko ku bigambo bye. I, Musiri, being the returning officer for the Ssenyonyi district, pursuant to the Parliament Elections Act, Cap 177 declare Ssenyonyi duly nominated as a candidate to contest for election as a member of Parliament for Kyabakoze municipality in Musiri district. I have said. In Chile, we already have an MP here. It's just going through a formal process. Our appeal is to other areas of Uganda. Parliament is like choosing Uganda Cranes football team. You choose your best. The decisions they make are decisions that are going to affect your life and lives of your children for many years to come. I want to congratulate the people of Chile who have allowed me to represent them in the National Assembly, and for everyone else to know that you are not a representative just for your constituency. Your constituency sends you to a National Assembly to represent and articulate issues of Uganda. There are 5 core functions of a Member of Parliament: legislation, representation, appropriation, and oversight. I have, to the best of my ability,
performed these functions to the expectation of my constituency and to the country. And I have no reason to doubt that Kira municipality will want Ssenyonyi to continue in Parliament. As they do so, I appeal to the rest of the country. Please send people who have competence. You can experiment on other things, but not on your lives. The decisions we make are decisions of life and death. That's matters of health, matters of education. These decisions we make in Parliament. If you send people who are incompetent, and I will say this without fear of contradiction, you are actually ceding your own representation in the National Assembly. So the people of Chira, I want to thank you for giving me the opportunity. Uganda would never have known my ability if you didn't endorse me. And I know, and I now officially present myself to you, and I know, because I came with thousands of you, that we are stopped by police to witness this exercise. But on your behalf, I have sought permission, and it has been given for me to contest. And I am sure, God willing, if He gives me life, I will be in the next. Mukulu amanyidwa nga Ssenyonyi agambye nti kigwanidde okutwala abantu ab'omuzinzi mu parliament olw'ensonga nti omuntu we baba kusindiseeyo okukiikirira yeggwe abeera ekifaananyi kyabo b'ogenda okukiikirira. Nabwe kityo n'agamba abantu b'Ekira bamwesige. Wabula njagala okujjukiza nti NUP yafusimbyewo dda musajja waayo enjasabiggu amanyiddwa nga George Musisi. Naye anominatinze ono agenda kwesimba ku Ssenyonyi. Ssenyonyi ajjidde ku kaadi ya PFF. George Musisi nga bw'omulaba ku NUP agamba nti ekike kyayengedde. N'aba NRM ab'enjawulo banominatinze oyo ye Prime Minister Mama Robina. Bannange ekintu ekyo kiyobya abaana mu comment. Anominatingiddwa olunaku olwaleero n'abalala abawerako here and there. Wabula we tumalidde nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti buno bwe bubonero obuteereddwawo buli kiisi oyagala kwesimbawo ku independent londa kaakabonero. Waliwo omupiira, waliwo ettooke, waliwo eryato, waliwo ebitabo, zino bowaholo, kando, motoka, meeza n'ebirala. Kale abo nno nkusuniddeko busunizi. Nkusuniddeko. Wali osuniddwako. Lwe olunaku olusoose batu bangi benyinza okuba nti sikuwadde wano. Ate era eggwanga siritalaaze. Agaliwo has you sorted kakana. Basponsors baffe tulina aba Honey Bites ku 0709 787508 abakola byakulya by'abaana abali ku ssomero mu Kisulo ng'ogenda mutwala mu Kisulo oba mukyalirako ne waba si wa Kisulo osobola obigula ewaka n'ebibeerawo. Mukadeki kamu tulina basponsors baffe aba Alson Painters UG ate bo era omulimu ogwabwe gwe bakola guba gwa kusiiga langi. So nabo era batutembeeta bulungi nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Osobola okubakubira ku 0705 193636. Nagamba nti YouTube channel kwe tubeera era kwe tuweerereza information bujjuvu bwayo nga tetugase mu byaffe yadde okubaako ekintu kyonna ke tutoolamu yeno eyagaliwo. Omuntu atula emabegawo muzindalo each and every day that comes by si mulala yenze abasiddi omusonsozi. Nsaba Dunda Namugereka abambikireko akasubi abakuume ate nammwe nga we mwekuuma. Kale mwebale nnyo likinga video, commentinga at the same time subscribinga ku mukutu guno. Webale nnyo.